tuvuddeko omu ku bayizi abakosebwa eby'ensusso muliro ogwakwata ekisulo ky'abayizi ku ssomero ly'abamuzibe erya Salama School for the Blind Mukono. Ensimbi ezokumujjanjaba bazadde be zibeekubya mpi. Annet Namawejje ng'akubye ku mattu amazze emyezi 4 ng'ajjanjabibwa ebiwundu bye yafuna mu njega eno eyatta banne 12. Kyokka mama we Cissy Nalweyiso agamba nti okujja omwana we ku mugo gw'entaana tekibadde kyangu. Ku kyalo Kakubansire mu ggombolola y'e Kabulasoke mu disitulikiti y'Empigi gye tukedde olwaleero, era n'ensonga etututteyo ebadde nnambulukufu bulungi. Annet Namawejje y'omu ku bayizi abaasimattuka akabenje k'omuliro akaakwata ekisulo ky'abayizi ku ssomero ly'abaana batalaba erya Salama School for the Blind Mukono. Olwaleero tulambudde Namawejje ono okumanya ali mu mbeera ki era nanteekateeka ki maama we Cissy Nalweyiso z'alina eri obulamu bwe oluvannyuma lw'okusimattuka akabenje kano. Nga 25 omwezi gwa Oktoba omwaka oguwedde, eggwanga lyawuniikirira ekisulo ky'abayizi 27 ku ssomero lya Salama School for the Blind mu disitulikiti y'e Mukono bwe kyakwata n'abbambula w'omuliro. Abayizi 11 baafiira mu muliro ate abalala 4 ne bagendera ku bisago eby'amaanyi. Bano baatwalibwa mu ddwaliro ekirudde okufuna obujjanjabi, nga ku bano kwe kwali ne Annet Namawejje, ono alina emyaka 13 era nga yali mu P1. Maama we Cissy Nalweyiso atubuulidde nti Namawejje yali kutaasiibewo taasulewo. Tuuka ekirudde ssaawa 4 ez'ekiro, natuukayo nga ye Annet amazima nga bw'oba wadde tomanyi bigere bye nga tosobola mmumanya. Omu ku baana abaali baleeteddwa ne Namawejje bw'afa, Nalweyiso omutima gwayongera okumwewanika, kyokka ono Mukama yamubikkako akasubi n'asimattuka. Oluvannyuma bano baasiibulwa ne badda eka ku kyalo Kakubansiri. Nga Annet yazza engulu ng'atereddemu nga bw'oba omubuuza ekintu akitegeera. Era nebaza abasawo b'ekiruddu baateekayo nnyo amaanyi ku mwana wange. Wadde yali akubye ku matu, Namawejje yasigala yeetaaga obujjanjabi olw'ebiwundu bye yafuna. Ono omubiri gwe gujjudde enkovu z'omuliro, so ng'ate amabwa agamu tegannawona. Njabi mbadde mmutwala ku tawuni ku ddwaliro ne bamudulesinga kubanga eryewala wannemesa nga transport mungi. Wabula obujjanjabi buno bwa ssente nnyingi. Basaba emitwalo 15 bamudulesinge buli luvannyuma lwa nnaku 3 nga bwe badde eri mu ddwaliro. Nenga maama we embeera sinungi, ssente olumu kati era twamugamba katukoleko mpola mpola paka ssente zinajja kubanga tugamba mbadde ku kitanda okumala ekiseera kiwera. Bw'atyo ono ayimiriddewo ku kisa ky'abantu nga Dr. Didas Sebulime okujjanjaba omwana. Tutandika ne dressing eri nomo eya bulijjo, tukozesako banchua tube naye nga baani nnene ng'olumu tukoza tube 5 zitamala ate era nga nafu. Saako n'abakulembeze ku kyalo kino. Nze Salama mwana naye nga mulambula mu mbeera efaana bw'etyo nti nga mbuuza ebimufaako ate nga babensindikira ku ssimu nange nennyongera okubunya amawulire nga twekwatakwata mu ngeri yonna tulabike nga tujjanjaba naye ng'ebyekyalo nga si byangu. Nga tutuuse Mulago kati kansala sina wentandika nemugamba kankuweka n'akasente kenyinawo. Omukyalo oyo mugumu yali asazeewo agende enkeera. Nemugamba mukwano okubuulire genda olabe ku mwana. Nalweyiso agamba nti alina okuzza omwana we ekiruddu akeberebwa abasawo naye ssente talina. Nkubira bonna abalina obuyambi ne gavumenti ennyambe kuba omwana wange ayagala okuddayo okusoma naye sina na transport amuzza ku ddwaliro. Ne Namawejje atubuulidde engeri gye yeewuliramu kati. Wachaakuluma wonna ku mubiri? Wachaakuluma mu kiseera ki? Kyokka wadde ekikangabwa kino kyagwawo, Nalweyiso omwetegefu okuzzaayo omwana we ku ssomero lya Salama School. Nasooka ne ntya naye ne ŋŋuma olw'abalala bonna abajjirwa abaabwe nga baŋŋamba nabo bagenda bazzaayo basome. Ne Headmaster yennyini n'ayogerako nange n'aŋŋamba ebijja ttereera abaana ddeyo asome ate nga nange nkyagala nnyo kuba siina we nsobola mukuuma nga tasomye.
wabula aliko okusaba kwakoze eri abakulira essomero lino. Bongeze ku security kuba bannaye abantu bonna bakyemulugunyaako abaana okujja ne batuuka awo nga ku ssomero tewaliiwo kikoleddwawo. Kati ekirindiddwa okulaba y'engeri abayizi nga Namawejje gye bagenda okuyambibwamu okuddamu okutambuza obulamu bwabwe oluvannyuma lw'okusimatuka ekikangabwa ky'omuliro ekyamalawo ekisulo kyabwe. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi. UNICAF University offers you an internationally recognized bachelor's degree with a generous UNICAF scholarship.